Watch talent is you know buzibu. Mbadde mu industry ya Uganda for more than 21 years. Naye ebizibu ensinzo okusanga mbayimbi abato babukiro li wabukidde. Okitegera. Kyova nti bonana kati vijimu bayine eggaali. Ninga tabasose kunoonyeza nti eggaali zaava ku ki? Lwaki omuntu abeera n'eggaali? N'osanga omuntu afunye hit song we yandibadde eyezimbira ng'essente zonna zimalira mu ggaali. Wala Bobi Wine oyo. Bobi Wine abantu bonna bali mu Firebase balina ensonga ki bali mu Firebase. Nti ng'ojja omupangisa millions 3 ajja kukwatako millions 2 azirekere babbi abalekera akakadde. Kyova azimba Busaabala yakola bino byakola azimbya amakage naye bonna be yali nabo bayite bana kuzimba kale kye kikuba bano kati bano bajidde mu era gye bajiddemu nga bakopa biri bajjajja baye bakola ate bitakyakola mu era eno kakati simbo bubi kakati kyeya oli mutuufu buli muntu nsuubira buli muntu yandibadde n'eggaali kisinziira ovuga ggaali ki waliwo eggaali zino edda ze bayitanga ziraale ne bavuga zisimanyani bayuuni kati guno omulembe nammwe mwayinanga amagaali naye amagaali ge mwavuganga makadde kati mu mmotoka yange mulimu omuntu omu oyo kati omuntu oyo bambi abeera ku kamera yange ye Lightstar muyimbi naye nze nkulidde ezzana jjukira wano ezzana wenkulidde ndowooza nkojjako bo nga tonalowooza nakujja ezzana ffe twakulira awo waggulu awo so batunda nawo awo wali St Lawrence wali ne bateekawo St awo wonna zano nolina wano nga tebannabala kuzimbawo bino bikalinanga muno mwe tuyita mu zzana so wano waka wenkoze eki wenkulidde nina abaana bonna abezzana balatibu baani kati lwaki njogera ku latibu kuba gweokola ki gomanyi naye mulimu abaana bangi tulina abayimbi bawiriba ezzana awo webali n'ensi tekola ki tebamanyi wabula ekireese obuzibu waliwo Kabalasi waali nayali abadde yakulira muno Kabalasi ono wa Iranda kati Kabalasi yalina music nga tayagala mumpo nga tasobola mumpo naye nga manyi Jacob oyo mubongako naye nga tasobola kumpa music we kati ekireete naye nga music we nga mulungi omanyi kyenakola namujja ku ka library nemutwala ku radio nina kwenda ku oluyimba lwe yakwezanga naye mwana onkubye ka surprise blood wala kuba kayimba kane mubuuza nga bujjo nga tozimba nagamba mwana naye njagala music wange akusookeyo ansimanya asookeyo kati waliwo obuzibu Uncle Jacob nze kyensinga okukakasa muwulira ennyimba nina oluyimba lwe nakuba baluyita mukolindako nkutumeko mukwano gwammwe yalukuba bamuyitanga Kats oba Dr. Kats oluyimba lwo naluwuliranga nnyo ku ddembe nakuba oluyimba watyanga Uganda efuuse Jamaica ennyimba ezo zonna zenjogerako nkakasa ku zonna wakiri ku 10 kuliko ennyimba nga 2 oba 3 Uncle Jacob zakola ki zamanyi oba tazimanyi nga yali aziwuliddeko kuba kyemmanyi wano e Kampala teri yatawuliranga kwa mazaalidde empewo ze wammwe mbaki kati ne tujja twesanga nti kakati Uncle Jacob olaba gwoba oli awo oliko mu Ghetto Youth osobola okuntuukirira nti yadde ovuga kawundo nontuukirira nze no yaddengezezza kale yavuga eri Subaru eyange kale katuge wadde ovuga vitizi omwami ono bwakuyise ovudde ku kyobadde okola n'okola ki n'okomawo wano kati nina bapresenta bensobola okugamba wano nga talina kyakola mu ndongo naye nga musemberera alina ne bakanyama okusinga abayimbi so kati music ettiddwa ebintu bibiri music industry ettiddwa ife abayimbi ne bapresenta abalowooza nti baserebu obadde okimanyi nti waliwo bapresenta abalowooza nti baserebu ng'oli yakola ku radio naye nga ajja ssebo n'akasawo kakaliko radio like media house ye gyakulira oba gyabeeramu ng'alina ne bakanyama bamugoberera kati oyo omutwalira oluyimba nakudisingira ku stage nolabira ddala kyova olaba ffe abamu tugenda bakuba serious no bano abantu abeewa ekitiibwa siwulirangako omuntu akutte ekikonde kye nakiteeka ku Jacob gwe tomumanyi simuwulirangako gwe mbuulira wano eno bapresenta bameka gwe bawulira bakomplainingako nti naye gundi oyo omwana ayisa bubi abayimbi gundi oyo omwana bayimbi waliwo wano presenta omusijja mwogera linnya ne buli muyimbi amukomplainingako buli muyimbi mwana nojja ku stage oba oyimba nekijjayo omutwe nekigamba ajjayo oluyimba nekijjayo kati abo bantu bowulira nga ye ekyo kyeki n'owulira obusungu n'ogaa kati naye kati ffe ekizibu kye tulina twogera ate ne talent tukola ki tulina so nze ondaba wano
nina bangi banko Jacob adde tetuwogerangako naye mumanyi ndi wakabi nakuba ennyimba lumu bbiri neninya ennyonyi so nga oluyimba lwange lugamba nze ennyonyi nkomatula mu mbajje kati wemba nkomatula mu mbajje nga nina sho kati obudde buno ate endala era egenda ekkata mu mwaka gumu nemba nga nina Subaru yange eri tekuli kagibanja kadi yange nina wenguze ndimuko kati mukabanga akolowooza nze ng'omuvubuka mba nsobodde okubaako ekyamakulu kye neegattako oba aba alina kyegasseeko but omuyimbi ng'ono abeebuusa batono okitegeera kati ono akubudde sitole ye gyavudde kati sigwagamba yomu ku bavubuka baddijji benaleeta mu ndongo era teriruyimba kati siweeraako nga sirukkiriza ddukuba okitegeera nze mbulamu bwange bwonna mpromotinze nnyo ba upcoming okusinga baartist ab'amaanyi nkoze nnyo abayimbi abato okusinga baartist bwe twasangawo because presenter yino olina okubeera ne regime ng'oga nti regime eno nzagi owninga nzagifudde kyeri okitegeera naye ono okwebuusa kwe abantu bajja kwebuusa omulala ajja kukera makyafuna hit akyuse embeera ze abeerene agenza ayogera ku bapresenter ekyo kiri mu nnomo buli muntu yenna omumanyifu kabe munabyabufuzi kabe ng'oli kansala wano aba wano nga kansala asobola okugamba nti asinga kyeyamaana muki amaanyi olaba kyeya omukulu ono asobola okuba abadde alina ennyimba zakubye eziringa 10 nga abadde mu struggle n'akuba January gwe presenter ng'olina ekivvulu n'omukwira n'omugaa blood obaleta oluyimba tolukuba tomunoonyangako kumugamba mwana katupushinga n'omugaa blood nina show njagala ojja oyimbe n'agaana okujja n'onyiga bunyiizi n'ogaa akavubuka ako keeraga n'ennyimba zaako sigenda wengenda okuddiramu wano kankuwa example gye bayita Coca-Cola erina promotion gyeddiza abantu nga yabwereere kankuwe buli muyimbi w'amaanyi alina foundation gyaddiza abantu ki bw'oba oyagala kuzimba strategy yo ng'omuyimbi mulimu bapresenta bweweetaaga nabweweteetaaga presenta akukubira seminagala munnange njagala ojja onyimbireko wano omwetaaga naye akwetaaga omwetaaga okupushinga brandi yo ebeere maamaanyi omwetaaga okukula naye mu ndongo omwetaaga okuteekerawo ekibuli nti nooba nga toliiyo asobola nti oluyimba lwakyali wange ono lujja kuzannya nze fomate yange mbadde sijjako muyimbi sente naye nga nkugamba nti ngenda kupromotinga okulimba lubeere lwakabi but wemba nkoze show yange jangu onyimbireko ne bafanizi bange kubanga n'omupresenter alina bafaani bamuwuliza ku radio okitegeera kati kiri eriggwe okugamba nti ntaddewo enkolagana eya Sseruganda oba ogimenya bw'ogimenya era tonenya presenter okudda ku mike naga nti omuyimbi mubi because mulimu gwe omuyimbi okugamba nti omuntu ono mwetaaga ono omuntu simukolaki simwetaaga oba noyembo zonga mwana blood wange sijja kubaawo oba blood wange ndaba tetujja kusobola kukola ki kwatagana kyeya gwe walina strategy yo gyewateekawo mbu omuyimbi simuggyako sente okuba music we naye abaana bano akwata omuyimbi asanga presenter n'abanga okuba oluyimba lwe amusasula lwaki ye wategese ekintu kye ayagala yajja amuyimbire bwereere nga tamuwaddeyo wadde emitwalo 10 egiteeka mu Subaru kankwe n'ekirala olaba lagadi omumanyi nomugezi mese y'omu ku bantu bakyasinza okuyimbira ebivulu ebyobwereere okitegeera naye kyafula lagadde okubeera w'amaanyi nti yafuna bapresenta nga mikwano gye n'afuna badije nga mikwano gye ne bamwagala n'atuuka ekiseera nga bamwagadde n'alondamu baani b'enkuuma baani besitana kukola ki tetuganye wali bapresenta we batyo presenta asobola okudda ku muyimbi ng'ono ate nakuba bivulu binene namugamba nti mpa ssente manyi oyo presenta ali ku mulimu omukyamu mu kaseera akaki akatuufu kiri eriggwe nanyini mizo okutegeera nti omuntu simwetaaga ebintu byange naye bya bizinensi era omugambira nti ngenda kwokya but naye ng'ondiba onneetaaga olina okunjokya nze wenkubira omuyimbi naga njagala obukadde 3 okuyimbirako nsirika mugamba tewali tabbu nemugamba nawe sijja kuteeka ku posta yange bwankubira esimu naga Jacob of management ya gundi tulina milioni tetulina bulungi sente twagala otuzanyeko oluyimba mugana naye njagala milioni 3 kwana yazikusaba yes omanyi yali akingambyeeko ekyo bali baswangiza venue nemuga njagala milioni ezo 3 because tutandika abayimbi bammwe
nga muli enzi mu ofisi zammwe ne tubamaking okubeera basita ne tutuuka ekisa naffe ne tugamba tukeze Africa Corner Party eri bafanizi baffe n'otujjako miliyoni 3 sigamba nti ngenda kuyimbisa mulimu abapresident balina omuze ng'ayimbisa buli omuyimbi. For example, let me just give you an example ya Shiru. DJ Shiru alina TV na radio naye DJ Shiru y'omu ku bantu abatasasula bayimbi naye nga ye agamba nyimbira nja kupromotinga musical yonna gye naabeera nga gwe mulimu gwe baita gwe mulimu gwa DJ gwe yenna promoting omuyimbi onoge ebibala ng'amaze okufuuka star tomuggyako sente era president alina kukeera makyo ba DJ n'akuggyako sente manyi oyo tamanyi si promoter tasobola kupromotinga ebintu byamwe biralamu okitegeera era nawe waba akwagala alina kujja biralamu nga waze gy'oli mpeza amafuta nange nakuwa ng'okola ki mpeza amafuta mpeza amafuta kubanga nange nakoleta oluyimba lwange wansaba sente mpeza amafuta meka miliyoni 2 wakakakadde kubanga nange nakwokya wetubadde tujja wano kyeyanga tuli wale tunyumyanyumyamu olina ekigambo kyogambye omukulu ono mugambo walukubye n'akugamba n'endala nazikuba zo kyekyabaawo nga tukuta tugende w'omukulu olaba buli kimu kirina obudde bwakyo edda nga sinakufuna program nga tere muntu aswaga nti Jacob mutuze wuuyo nga sinakuwa program eyitinga mbantu ne bajulira negamba tulindira Jacob nga teri muntu ayagala kumanya mu process y'obutayagala kumanya olina okuyigiramu ebintu bingi nti buli kimu kirina obudde bwakyo kibi nnyo Katonda okuwa hit song nga tunakutegeera kiki industry kyeri kati ono wabanga atambudde mu mitendera tali muyaga gusaba mumenya otegeera amanyi okuba oluyimba naye lutakubibwa amanyi okukuba oluyimba na kati oli alina kubeera mu ssomero lyono n'ayiga nagaa nti mbadde nzikuba kati nolwokubye lwelukulaza abantu luleetedde abantu okukakasa nti ddala ki oli muyimbi kiri eriggwe okwata pain yonna gy'oyiseemu obwegala nti sigenda kuddamu kubeera nga luli gye nali kambeere nga kino kyendi kati abantu kyebategedde naye ogaa nti nalukubye nosigana ogaa nti mwana nalukubye nowekakasa kiba kitegeeza ojja kuddayo eri wagye wava beba ojja okuwulira nti afunye hiti egyo n'abulira ddala because yali comfortable naye woddira obulumi bwonna bwoyiseemu okukakasa nti oli muyimbi nina akantu kenjagala nve wano nga njize ku Mr. Jack hit kyeki hit lwe luyimba olukuteekako kipande lutandika okufuna sente hit lwe luyimba olusobola okukeera kumakya okukyusa obulamu obwo hit lwe luyimba olusobola okukeera kumakya nogaa nti gundi wuuyo hit lwe luyimba olusobola okukeera kumakya okukuleetera obulamu ne bugonda okitegeera bayimbi bangi nnyo abali mu Uganda nga bambi tafunanko hit naye ng'ayimbye kakati nze ku nnyimba 3 ze nnina sofa abantu ze bamanyi oba 4 ku nnyimba zonna eriwa hit okutandikira ku amazaalidde kyemmanyi omumanyi ennyimba amazaalidde ezo mpewo zewammwe watya ne luno ngenda kwagala January ku nnyimba zonna luliwa lwe twaligambye nti eyo ye hit wanawe njaga okubuuza ekimu nga sinakuddamu ku nnyimba zonna luli olukyusiza obulamu bwo amazaalidde naye ate ku amazaalidde saafuna chance ekyalako wano wooli naye nga amazaalidde kwe nalinnyira ennyonyi nengenda nkuba sho kwe nagulira emmotoka eri kwe nakola byonna byenkoze naye luno ngenda kukwagala January oba oli awo wensobodde omanyi biri bintu ate okwatagana naawe kisobola okusinga okugula Subaru eriwa eri olw'ensonga nti enkwatagana yange naawe esobola okuntuusa ku kinene ekisinga ki so kati nebuuza mu nnyimba ezo zonna luliwa lwogamba nti Banire yakuba hiti nemumanyisa abantu kuba nina ne naddamu ne Ava Peace amazaalidde ennyini nemuddamu ne Ava Peace ngati yakuba okitegedde weri mulimu ennyimba nga zisobola okutambula ku ground nga olaba embooko ne lukyusa obulamu bw'omuntu nalinnya ennyonyi ng'oluyimba lwe bayita emmese naye ng'oluyimba tosobola kukeera makya kubeera proud naludogera nti oluyimba lwakabi abantu na lwebatidde okuntegera nti ndi muyimbi amazaalidde lwali luyimba lulungi lwakyusa obulamu obwo naye abantu abayinza okugamba nti oyo bakutegera kuno oluyimba lwosembye okukolaki January ebyaddala ebitali byakujubisa nti luliro oluyimba luyinza okuba nga lwatambula ne lukyusa ku bulamu bwo naye luno lukulakakasiza nti oli muyimbi wakoze oluyimba ne lufolinga bulungi nnyo abantu ne batandika odubayinga
ne balwagala kikirize kigaane kyekyo bwe kiri akojja naffe ku radio nali nkola emirundi ennaku 5 nenga abantu abamu bamanyi programu egyo ya Sunday omukulu yes ndowooza ebigambo bya Jacob byo mbiwulidde bulungi sebo sooka obuze ku bantu yo abatulaba bampita Banle Uganda Kagawanda okuva mu Street Life Music mwebale nnyo okunkyazaako wano ngenda kwagala January awo ntabuke nnyawo mu February tewe tunatuukira mu March nga tumakinga nze naawe ku mukolo gw'embaga yo y'obuyembe mu Apple n'ekintu ekyo njagala kikyusa ekyokwoyo obuyembe mu Apple kubanga nabye ndaba yatandise okukolaakola tetunatukana mu Apple kale emirembe ne ginzigwako nga speed nene oba obuyembe era buyo yate mu February ataawo ndowooza oluyimba ndukyuse bukyusa ate ojjawo wali aka Apple kuba obuyembe yabuyoyeza bukyali ndabanga tayo buyembe appetite yatandise okubula tayo buyembe yamuvuze speed awo kyekamba natandika mwagala December kuba kati otubalamu omuntu agenda omutandika January waba yatandise appetite obula kusabirwa amanyi mwana tuyimba ebintu nabyo ne tubyeyimbira mukazi nali nsaaga oyo obuyembe ate ye yabifuula byaddala wawuliriza oluyimba luno paati ziringa 3-2 ezitambula ennyo ku social media omuntu asobola okuddawo n'abuuza emyezi gyonna wagimalayo emyezi gyonna nagimalayo olw'ensonga gyonna gy'oluyimba lunaluggwayo emyezi gyonna nagyogerako olw'ensonga nti buli kijja omwezi guli ye yetegekedde ekijja omanyi December mwalimu ki program ekyali mu December akikulu abantu bano balaba beetaaga nnyo ne bawuliriza oluyimba olwo obulungi ennyo ne balukuguka kati akavuyo kali mu December awo November October otalo lwali lw'amaanyi naye waliwo abamutiisatiisa mbu ssebo mbu simala December afuuge simala single mother abo bayaayi bamutiisa butiisa ng'afuuka atya single mother mbu afune passport agende in fact mu December alina we yeekyangiramukko musuubira okwekyangamukko okusinziira ku ntalo ezinaatero newamala n'omukyawamuko awo twayombamu awo mu myezi egiddako awo ne tuyombamu awo bigenda nno okubeerawo bubeezi kati omulanzi nga nze gwe mukyalawo gw'olina temuyombangako nga lwaki tetuyomba kakati no bw'oba oli naye nga muyomba nga tewamanya nti muliyomba ensonga lwaki woba okyali naye awo oba musajja naye we mba mwayomba nayawukana naawe tegeeza oba tewamanya kikirijja muki mu maaso kati kiba kirungi nnyo omukyalo oyo n'omutegeka n'omanya guno omwezi tujja bba bulungi so bw'osuubira okuyombamu naye mu maaso bw'anaasitula olutalo gojja tambula okole ki olinga alaga mbu wanayombera gwe tegenda kipya mu maaso go ze ejja kuba ku byange program wazikola kuba ekyo nkisuubira omutwala ddi ebweru anti kati wanayoyeza obuyembe omanyi abaloga omwana omukyala wayoya obuyembe bamuloga nnyo ata lubuto oluganye banywa emmumbwa simala bikiso ogende Dubai bwe kiri mukyakale tubeereko eyo bebi akulireko eyo mu bawalabu idea eno ogijjawa kuba okusenzeka emyezi gino nga buli mwezi oyinamu wogamba January wenkutandika okusuula ebigambo gayaye kudongwa olowooza bigambo mbubiri awo gayaye gaba gadongwa budongwa tegalina biba byakubeera awo nga omanya ebyekiyaye era gayaye ogamanyi kati nze kankubire omuyaye wakwata ku muwala wo omanya oyo amumaze abayaye baba n'ebigambo mwana kiyinza okuyiyayiya era naye akimanyi byemugamba mumulimba gwenyiza byakiyaye tewali nnyo kyagundi nti kijasirwa kuba nti tufe ngaabamanyi ennyo okuyimba tuli creative okola ekintu n'okizimba nga kirina okuba ki nga bwe kiri so kati waliwo gwe kikwatako yadde kirize mu ngeri ey'okuba nti kiyinza osawundinga fane naye waliwo gwe kikwatako waliwo agenda oyoyo obuyembe mu Apple waliwo agenda ate okwagala ennyo munne mu February waliwo yakwanye mu January waliwo abajjo yewombamu awo that's why emyezi gyonna nakola ki nagyogerako nti oluyimba buli omu gwe kikwatako wetunatuka mu February nga ayagala nnyo munne atabuke nnyo so oluyimba lwogera nti omwaka mulamba January paka December mulimu kino mulimu kiriya era ojja wegendereza ebiseera ebisinga abakazi bayoya nnyo obuyembe awo mu Apple olw'ensonga babuyoya nno nnyo mu Apple awo
era nga emyezi bwenjiyimba kyoba omanya bwe gitambula nti omuntu atandika okwagala nnyo munne mu January nga mwakaagalana kati namwagala nnyo nnyo muki mu February okitegeera kati ebirowoozo ebijja wakati wa February ne March kuba kwagala muwasa kuba egyo emyezi lava eba erinnye kwagala kukola naye okitegeera kati awo waba amaze omuwasa jjukira oba abayagala na January kati wano mu April aba atandise okukola ki okuyoya obuyembe so kati emyezi egyo nga bwenjibala ne lava bwegenda ekula kati bwe bamala oyoya obuyembe awo ono engeri gy'aba n'essanyu ly'okuba nti afunye omwana asobola omutwalako ka vacation omwezi oguddako awo wakati awo ng'omukazi ali lubuto awo buli kimu kiba kimunyiiza sagala kulabako kati goba oliyita bbuba kati kyova olaba nakiteekawo awo tugende mu Dubai kati awo Dubai awo olubuto mu kukula atondika awo netuyombamu awo ndyateka kati oli eno ate omwana ayo yataata we so nawe ng'oli ku show kati ebyo byonna bina tuyiba tulina obisuubira life yekuze etya life yange yaba kibanda ndi dogozana wanezana we mundaba wenkulidde nenvaawo nengenda waggulu eyo bayitayo ndejje kono weeka gyowulira gye bayita mu kisaŋŋaanya wali abayaaye temunkubira mmwe ndi ku interview kakati basoke bandekemu waliwo abawala omanyi bali ku TikTok kameeza nze byakameza ffe tuwasa abakazi nga bali supportive twakowa ebintu byokukati sebo nze omukazi atali supportive nkutwala wa ogenda kungattako nabadde ne Shamimu Zubeda byantalo obomumanyi naga abasajja mulekerawo omukazi okumugamba owaayo amafuta sooka ompeyo ekyebiri balangira kati goba wafumbirwa ki bwofumbirwa ffe tuli sebo olaba kankubulire bwofumbirwa star oba ofumbirwa owakabi olina okweyisa mu mbeera eyakabi olw'ensonga nti wonsanga kukuba ng'emmotoka esise bagamba wuyo bba wa gundi baswadde emmotoka esika etya so tufuna abakazi nga tasobola kukubira ssimu mbu yakameeza mbubampe yakameeza nze simanyi na bumeeza bateekawo sente mmeka fe just tubeerawo nojja olumu n'oyiwawo ekyetaano bw'agenda ate naye kuba omukyala nina musawo kakati ava mu ddwaliro lyatandika eddi okuŋŋamba nti njagala zakameeza abeera eri ali mu ddwaliro akuba balwadde empiso kati n'obudde naffe ate tetuba nabwo tuveeyo n'abayaye bange eyo balayiti star oyiyiza oluyimba omugamba light star tugende mu studio ate ng'oli adda mu byakameeza kale ebyabakyala abasaba obumeeza ffe kati ogw'omulembe twaguvaako abakyala be balina kati okuba nga ate be baleka n'obumeeza kuba kati ffe ssebo mukulu opisa nnyo abakyala be balina oleka obumeeza gomaye mulabona gyobonabona muno omukyalo buli kimu gwakikola nkozi osooka wano mukukwana biba bizibu mukukwana gwabonaabona osaba ennamba n'akwetolooza n'olyoka ovuga amafuta go buli lunaku akulimba nkyakwetegereza wabonna budde n'amala okukwetegereza n'omufuna n'ogula chipusizo chikeni n'alya oluusi naawe olwawo bbirya musajja watu n'otulaali n'omira amango tabwapimira bwegumya embirya nakuse ne mutuuka n'ogenda n'ofula we musula n'osasulawo gwasasuddewo kakata teera ne mu mirimu ateera gwabonaabona ennyera yakugamba owaaye siwuliddeemu oluusi weekooyedde mwatandise wamu mumalire wamu ate mumalira wa emirimu gyonna ogenda okulaba nga gwakoze eki gwagikoze gwamenyeka gwasasula gwateke mwana abakazi nabo n'obyanga bakutamye butamye kitegeeza balekangawo chipusi ng'oziguza azze zakunyiza nnyo fe abayaye ekizibu otuhawa omuyaye mukuula chipusi ng'oba omukudde nnyo fe abayaye tosobola mukuula ate taliye ngazze kati omuyaye yakutekamu embeera nga gwalina n'omuwaayo gwoba omwagala oba toyagala bireke fe abayaye tetwagala bintu byakwegayirira onjagala ondaavukoki omugamba akatemese akakobo oba toyagala muyaye ffe era olaba omuyaye bwakwana akulagirawo embeera ye era obeera naye ogenda olaba ebifo mwakutwala osangayo balayiti star alina enviri zonna zikoma eri yafunye omuddo gwe 3 afunye ekyebiri alina ekyebiri kye genda ne mukyala we autu amukutte wali mu kiwato tuuka mu bayaye bo laiti afunye omuddo gwe gwa 3 afunyeko piika ezo za kido
kayaketi ate no babamu ne sente tolooza nti baba tebalinamu faba wetwe toyiso bamu ne sente zo kifa ky'amazzi ayingira eky'ebbiri oba agenda ali kaasi agagula amazzi go oba gakasa oba gakido kuba ge gamusanyusa naye n'ag'ebiri aba asobola okugagula oyo muyaaye tibo babeera ba freestyle gwe tolaba abajamaika omusajja abeera n'enviri ziva eno waggulu paka eri wansi ebiiki n'ogamba nti no geto just okirabyemu ngeri ndala nti geto ekifo kyonna kyonna ekikuŋŋaanirwamu abantu ab'enjawulo ng'ate bali wamu bassa kimu gye bayita geto. Lwaki ffe tulowooza mbu geto yeri mu migotteko gye tulina okuyingira nga wayogedde mbu kati nga wano tusobola okuŋŋaanirangawo ne tuba ne tukiringanga wano tetukibalanga geto. No kati geto abantu abamu omanyi mu buyaaye tulinamu be bayita abeefuula abadandala omudandala waliwo abadandala omanyi abayungwe banjawulo waliwo omuyungwe omudandala okitegeera kati waliwo bano abaagala okwefuula nti bamanyi nnyo oyo abamuyungwe okitegeera kati ne wabaawo abo baweewe ng'ate ye tamanyi talina kyamanyi yadde naye nga yeefula akola ki akimanyi so geto tekitegeeza bantu batudde eyo mu geto babeereyo no geto kiba kifo ekyabakuŋŋaaniddemu abantu abassa ekimu kyova abagamba ghetto life is the best nti ghetto tekitegeeza kubeera nnyo baavu abayaaye babeereyo nga bapakinza amamotoka gaabwe nayingirako eyo wansi ebwayise ye nakiringa nabeera mu bayaaye be kati nga ghetto life ebanyumira muli awo mwegasse abawamu abassa ekimu era baghetto youth tebatera kuyombagana. Ojoininga otya music nazaalibwa ndi muyimbi tata wange yali producer nakula ndaba abo banko Geoffrey Ntaya banko Ronald Mayinja so kuva buto ndi muyimbi kati ekyokujo impozi ngamba otandika ddi okuyimba naye music ye nazaalibwa ndi muyimbi bade ninza okuŋŋamba kuba kati abasinga obungi natandikira mu church tusufukidde church kimu bibiri church kiringa bagagga teri mugagga atasingako pani anti chachi gye baddukira chachi kiringa bolaba ekiddukiro ky'aboonoonyi omanyi lwaki kati ekkanisa echachi nti buli muntu yenna alina kyayagala omuyamba addukira nnyo ewa Katonda mu kkanisa era yeekwasa ne waaba endongo yagitandikira eyo mu ssabo gamba nze nagenda ewa Yesu n'ennyimba so nga ate omanyi bagamba kati sitaani ali wansi sijasula kuva buto tumanyi lino ettaka tulinnya ku sitaani naye ekkanisa mwe bakyogerera ekyo mu kkanisa oyo inaina agamba nti sitaani ali wansi wabi nnyo go to hell ekkanisa eyo omusingi gwayo guli wansi ewani ewa sitaani era sitaani yagisitudde yagikoze yagiwaniridde kakati ne weebuuza ku bonaani alinnyirira munne oba okitegera kyenkusimayo oba otegera kyogamba nti sitaani asula wansi naye mwe muba muzimba ekkanisa yammwe musima eri wansi ate sitaani gyakola ki gyali ne muzimba amabuloka gammwe ne gava wansi ne mudda eno waggulu ne mulinnya eno sitaani ali wansi okange ng'emikono gyammwe egisitudde ekkanisa yammwe giri eri wansi muki kati byebyo ebintu ebimu ebibuzaabuza abantu nti oli yagamba nze netandikira kuyimbira mu kkanisa naye nga teri muntu atandika butandisi kuyimba kuba okuyimba si kintu kye basoma obusomi okuyimba kiba kitone nga wava nakyo buto tugenda kulimba olwasooka oluyimba olwasooka yo banasooka luyimba kantandike neze mumanyi linatandika n'oluyimba watya buuza watya nga Uganda efuuse Jamaica nga poliisi yetuguze ebyokunywa ebinyooka watya nga muze yasula mu katanga ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleega watya nga Moti yafuga Uganda nga abakwaca mu paalamenti gye tugenda watya nga Bugembe yakola essabo okitegera ani yawandika oluyimba olwo nze tewali ayinza kupandikira luyimba luno by the way kankusooka empisayo kalunga tetunagenda tewali muyimbi asobola kumpandikira luyimba wane Uganda nze banire Uganda olw'ensonga tewali muyimbi asobola kuwandiika bintu byempandiika teri abisobola wuliriza nnyo ebigambo byange bino kuba interview eno nkimanyi bagenda gira tewaliwo muyimbi wane Uganda sigambye tewaliwo ansinga abansinga webali era basinga bansinga sina gwe njagala kukola kukuwandiikira naye tewali muyimbi asobola kumpandiikira bintu byempulira nti nze nsobola biyimba neŋŋamba bino nsobola biyimba nennyumirwa
oba oyo okunyimbira byempulira nti butuufu guno ogusajja gwanzibya amagezi kana akantu gwakalowoozezza nnyo. Tugendagenda luyimba lumu ku lumu amakulu gaalo nansonga lwaki luno watya wasinziira ku ki okuteekamu ebyo ebigambo n'osenzeka nolaba mbu pasita Bugembe ng'akoze essabo muzeeyi ng'ayingidde ghetto. Kati watya kiringa nga imagining ya oluyimba baluyita watya kuba mu vasi nagamba nti full figure abajja kuliranga byampisa kuba yasaanidde full figure tawemulangako ye buchamani katumuwe makanisa edini emujjudde n'enjaga tagirabangako bizonto byo tubiwe gwakulangira ng'omuntu bwakuzoganya akasimu bikubirako Bigi ai kampuna afune y'obucupa akagumu n'akanafa bwawula bumukubako suna beni atuyambekeyo mu mizikiti imani gyalina embizzi tagiryangako Lona di mayinja yabere wandagano mu bantu abefuula yesimulabangako oba kitegera nti waliwo ebintu byetulindako ekyo bamuwereye andi wabogaba emirimu ogaba kusinziira muntu kyakola gwe oyinza maaga walona di mayinja omulimu ebiseera ebyoga yayambalanga akakofiira akamyufu ennaku 2 n'omusanga yambadde kali akegundi gwengo oyo mulimu kundagana wo mubeerawo nyaawo osookamu in fact yabalina kale akantu kalimu ebintu bibiri Ronald Mayinja yabeere wandagaano nti singa abakozesezza abantu endagaano nga ye yakulira abakola endagaano temusuubira kwefuula naye olaba kiseera so ayizo jimira ayizo mirendagaano awo wakati awo tugambira neera ne kategeeza okumuwa omulimu aso abeere wandagaano owulidde ekintu ekyo lindako ebakategeerako kuba woogamba abeere nga endagaano yakulira abakole abawandiika naye mukanyini omuwa omulimu abeere wandagaano basi ekyo kyekimpisa akagawandagaza nti ekintu nkiyimba nga kikola meaning 2 nti Ronald Mayinja yabeere wandagaano okitegera before nga tonamuwa mulimu tusooke tumala okukola eki endagaano nti tagimenye oba sekyo abeere nga yakulira abakola ki abazikola butereevu so kati watya luyimba lwali lwogera ku bintu ebyenjawulo nti gwe ekintu kyolabanga ekitasoboka oba oli awo kisoboka mu nsi ezimu kuba akafaananyi ng'ennyonyi z'etakisi Kampala olinyirazaana n'ogendako ebusaabala ng'omukazi okugaana ogw'omusango ddala ka Spice Diana ng'akono okafubutula DPC nga getunanywa yagasunsula ng'osula iPhone ne bagikuleetera awali CPS nga waliwo bbala abamilitale ng'omwenge be bagukuleetera so kati bwe ngamba nti watyanga Uganda efuuse nga polisi olwo wali mu birooto ebyo si birooto omwana asule iPhone bazire okay mukuru no egudde bagireeta bazireta waluwandiika wali webasa no bisoboka bisobokera ddala kuba Kampala bisoboka wati alabayo ekiruyisa watya nti bisoboka so kale obukwekiririzaamu kikulu buli kyenjogerako nti nayogerako ku bintu ebyo kisoboka kati oyinza obuuza Big Eye obucupa buluma butya kuba yabumanyi si munkuba nti oli era oga nti webamuwa kampuni ekola obucupa yabumanyi nti kati tukole type bweti nti abasajja bonna bankuba obucupa naye waliwo yakatsuka akacupa okitegeera so oyo asobola okunyonyola nti singa abakoze mu kintu bwe kityo anyway Big Eye kyali wange bigger pan so atatanyiga just kuba kudongwa budongwa akimanyi Big Eye kyali wange so kyenkwagaddeko kirabika oyagala nnyo gye wava kuba woba mu bitundu byonna asooka kulembeza mbwe ennyonyi ekujjezana anti kakati olaba bw'otamanya gy'ova tosobola kumanya gy'okola ki gy'olaga so olina okumanya ennyo gye wava nabo abantu bo bonna booli nabo okumanya nti musajja ono okuyinza mubagamba mu life abaana babeera mu ghetto tebakubiddwa woowe anti bakubwa naye bakubwa ki kati waliwo n'omwenzi aba yakubwa okitegeera buli muntu akubwa kisinzira wakubwa ki kati mpozi n'omunywi w'amazzi aba yakubwa amazzi
oba onfuna kati waliwo omuntu atuuka tayimu nga ye waaba tannanywa ku mmindi oyo naye aba yakola ki yakubwa so kati bakubwa nnyo naye bakubwa ki nowa soda akubwa no soda aba yakubwa kati nze nywa nnyo soda osobolera onowulira nga nkalamata ya soda bucupa bujjudde muli ali atakubwa n'omulokole yakubwa n'omusiraamu yakubwa n'omusanga mu bayibuli n'akankana ng'omanya ki yakubwa eddiini noyo so buli kintu ky'okozesa ki sobola okufuukira ekikuba nga tetunagenda kulimba olulala life ye ya Ghetto eno yali etya enkulayo no life yange muzeeyi wange banteekateeka bulungi kuba muzeeyi wange basajja basoma nnyo era yali babeerawo twabeera nkeye munyonyo naye maama wange yali mukambwe nnyo muzeeyi waali era maama wange yali mukambwe nnyo ezana wano era singa si maama wange singa ndowooza nafadda maama wange big up on yourself oyo omukyala mukambwe nnyo yankuba gomanya yali mukambwe era nze bino bye nagenda nga nenfunye ebikonde ne tuzannyamu nga naye omusanga nga naye yafunyiza naye akubamu kati nagamba oli maama wange naye yali kibanda bino mbw ate omuvubuka mbu omwana era neewuunya mwana kale yakula bano bato baffe takyabakuba kati yangoba nga bugobi ne tuyita eyo waggulu mbw'oli muvubuka omumezeeko otya kati nga ngoba atisi nga kasuka enkonyogo nekutega amagulu n'ogwa nakukwata nakussa ku mutwe wano nakuzza nabikusonseka ebikonde nakukuba so ndowooza okufuuka ennyo Ghetto youth kiri kiba mu mutima kuba ewaffe terina muyaaye mu famire yaffe teri muyaaye gwosanga waliwo abayimbi gye bali abayimbi abalina talent ez'amaanyi naye teri muyaaye gugamba nti yali abaddeko ne mu Ghetto tata wange tabeeranga nakona mu bayaaye bagamba nti kiwaanyi kyoba kyaa naye waliwo ekintu ekikugoberera okuva ku bujjajja bwajjajja bwaki so akaliba akende okubeera emizanyo gyange gyalinga gyakuyimba bikonde kuba nali era muzanyi wa bikonde naye buli kimu okinoonya paka ng'otuuse wokola ki watuufu olina okubeera kuba tukola emirimu mingi ogenza ovuze ku ambulensi ogenzeeko eyo mu Congo okitegeera bunyogoka tebwakwatako ffe okusibwako omuvubuka omutuufu okukula n'ofuuka omusajja balina okukusibamu n'otegeera weba tebalinakusiba oba muvubuka omanya ddi naye ensiba za mirundi nga we baba bakusibidde amaanyi nti mbadde n'amaanyi mangi ne bansiba abakubagana bo babasiba kyanjawulo mu ku bakusanja nakawala kagondi ffe maanyi ge era amaanyi gatusibya kuba ffe bitulwanya mu Ghetto bintu bitono nnyo oyo kiwaani kinga ntunuulira bubi kati oli nakuddamu okole ki mwana n'ogamba bano omwana omulaba ezoleyo omwana oyo kyali mwana omulidde wakuze kati waba wana ate abaddamu ndowooza omulaba mwana ne bwakutunuulira alinga mwana ayagala ofayita bamuyita light star ngaga oyo omukuba emu olaba w'omugambye n'atavaawo byebyo ebitulwanya okitegera olaba w'omugambye sebo n'agaana okweyongerayo byebyo bibeera mu Ghetto byakwagala kwewa respect nga ate ne gwejiwa naye ate ayagala gwe abagimuwa so ebyo byebikwasa abayaaye temwayambula tofuna goga naye mwana saati eno yange nedda kakati abate baba babbi omuntu atwala ekitali kikyabeera mubbi Ghetto temubeera babbi era aboonoona Ghetto be babbi abantu babiri banjawulo waliwo abagenda ne bakozesa ebikubwa by'abaana b'omu Ghetto ne babikozesa obubi ne bajja ne boonoona erinnya lyaki ya Ghetto naye nga Ghetto entuufu be abaana b'osanga nga beeyagala ng'oli ayagala munne ng'era bwe guba mugaati bagumenyamu bonna ne bakola ki yes man oluyimba lwakuba ne lukugusa abantu bano abakwetooloola tebaga mwana kaboyi kalukubye naye tekalina gye kajja laga oluyimba amazaalidde no okunafuizibwa tunafuizibwa jasi lwakuba tubakkirizisa lwampaka okutunafuya batunafuya naye tubakkirizisa lwaki lwampaka nti nze ng'omuntu twakatulidde wano nsobola okuba nga nakayiye ennyimba nga 10 wano wetuli era ekiyinza okunnemesa oba okunsalako ndowooza bwandibadde busobozi bwa studio naye sirina luyimba lwange kino mukama akyakinyambye lwe nali nnyimbi omuntu n'aluwulira nga ddala nze naluwandiise n'agamba biki bye yayimbye
era nga omanyi mpozi nti ku mbaga tekubula muki musiwuufu era obeera mu komenti ng'owulira bawana ngenda kwagala January ne muvaamu oli n'agamba bino biki bye yayimbye nga naye nyini kyakomenti ng'akiraba nti alimba. So mbadde sinafuna nnyo bantu engeri gye sina ntalo n'abantu kuba waliwo omuntu gw'okolako olutalo nga ye akimanyi oyimba bulungi naye nga ye ayagala kujjuza eri mpala naye. So sinafunayo omuntu annafuya musically. Ennyimba zino osinziira mu experience gy'oyizeemu mikwano gyo oba byolaba? Kati okuyimba nga bwe nagambye nti kiri eri kikwambala omuyimbi yenna alina ekimwambala era omuyimbi yenna talina kimwambala kuyimba be bowulira abayimba ebigambo bibiri oluyimba ne luggwa era ne balukaka nnyo. Omuyimbi ndowooza okuyimba kwali badde kunyumya mboozi kwali badde kusomesa na kuyisa bubaka mu music oyo nga bwowulira babasudde naye bwe twamanya nti bw'onoosomesa engeri y'abasudde oba onoosomesa bino ebya mubabuulirire tebajja biwulira nga muganda wange bwe yagamba mbwe tebajja biwulira. So okireeta nga kibuulirira naye mu ngeri nga oluyimba luli comic nga mu ngeri nti oli agenda dunyumirwa azine ya nti amazaalidde omuntu waluwulira awulira ng'omuntu awemula. N'ekirimbu abadde azize amaze alidde gwokira otudde oyimuka n'omukira bw'oba omukira otudde. Kati nalabako omuganda musajja mukulu yembaziira nga ŋŋamba mbu oluyimba nowemula gwokira otudde mu Buganda ne mugamba mukulu mbaziira kyemmanyi omanyi okukira mu Luganda. Kati beba abantu abonoona kati oluyimba oluwulira nga lwa Luganda temuli kigambo kyaki kyova olaba saakomaawo gwokira otudde oyimuka n'omukira singa nakomaawo nalimpe mudde ne nakomawo nti bw'oba omukira otudde oba okitegeera kuba ekigambo kyekimu mu Luganda ekiwaana era kyekimu ekiwemula okitegeera nti kyekigambo kyekimu e Rwanda ekiwaana Omukama Katonda kyekigambo kyekimu wano kyoyogera ne bagamba atusse. So tukozesa bubyo ennimi zaffe mu butanwa. Amazaalidde yajja atya? Amazaalidde nina producer wange bamuyita Edidi oyo Edidi twakyankalanamu naye nga kyali wange simanyi bankyayira ki ne bannamuyomba bwakya ku makya nga tebakyanyiga naye mbaagala nnyo simanyi kati neebuuza nnyo nabakola ki kuba noonya kye nabakola neetonde kyambe sino ne banaye nina ebintu byenjigidde mu music muganda wange twatandika oluyimba Amazaalidde ne Edidi nze kennyini nze njiyayiyaga boozi gange bwe nkola oluyimba Amazaalidde nali sirukoze dduta olina babayo eri mupoye tuli ku wa Edidi muwaddeko sente ze muwaddeko oluyimba olwo mmala bino byengezesa kuba oli oluyimba ngenda kwagala January nasooka nengezesa nenteekayo kakiripo akaasooka nga ndi mu motoka nkayimba buyimbi bwe kafuuka ekizibu nengenda nendikodinga oluyimba kakati ngezesa nkwata Amazaalidde kakiripo akaasooka nkateekayo ku TikTok mpimamu oluyimba zagenda owera essaawa 2 nga luyina omutwalo gumu kuba kyali tekibangawo ku TikTok yange ogwa views nga luyina challenge 128 neŋŋamba nfudde kati olwo njogera ebyo ng'oluyimba bakyalubanja Edidi naye nga buli comment ejja oluyimba lute kati Amjad kyava nkubira nannyini bannamuyomba neŋŋamba wakubye ekiyimba kino kite kati ekiyimba ekyo nali nakikubye nga kirimu Jamaica wakati awo mu verse mwalimu patwa mu verse 2 ng'ogyeko nenyonyi nkomatula neŋŋamba abyo byonna bijjeewo ku luluyimba nga lwa Luganda ffe tugenda kukola ki kyali neŋŋenda nenkola oluyimba nendumaliriza bwe ndumaliriza bannamuyomba bakola challenge etambula kati challenge eyo kyandeteramu obuzibu nti bannamuyomba bagiteeka waabwe kati newange ku TikTok yange nga kizibu omuntu okumanya nti yono bani luyimba kati tumala wiiki emu nga bamaze nga bamaze okukola challenge oluyimba waliwo omuwala bamuyita Patra yali akoze challenge ng'oluyimba baluggyako sound kati nze ngeri gye nali mpya ku TikTok ngenda olaba nga challenge 4 zonna baziggyeko sound kati ng'oluyimba waliwo yaludistribute nze simanyi nti n'oluyimba baludistribute nga ku Apple Music nakleiminga sound eyo ya TikTok nti eriko copyright zonna ne baziggyayo
nenegayirira Amujadi ne mugana ne Oluyimba balu mutinze tugenda kukola tutya Amujadi tutwala wiki namba angamba okulutekinga down emitwala 3 angamba waliwo bemanyi abasobola olutekinga down kuba yali abinsingako nangamba naye ojafuna emitwalo 15 nange nfune 15 tukoleki nenzimuwererezaawe 15 nazirina Amujadi n'abako be yasasula Oluyimba ne balutekinga down bwe bamala odutekinga down tuddamu tu upload nenga okuddamu convincing abantu bali abadde bakoze challenge nti tuddemu tukole challenge nga tebakkiriza channel yange ka copyright kali kati wallahi bagana banamuyomba ne baddamu bambi ne bakola ka challenge akalala nga bali ku ssomero ne bakateekayo Oluyimba era ne lugaana ati waliwo omuwala bamuyita Shanita kyali kiwala kyeru ne kivaayo ne kikola challenge Oluyimba ne lukola ki kati in that process Amujadi ankubira ngamba banile tetuddamu kola nsobi eno Amujadi akulira bannamuyomba njagala omukwata erinnya ankubira ngamba ennyimba zonna z'oyina ezizo zimpeereze tuzidistributing omulundi gumu nze copyright eno tudistributing tekiddamu okubaawo n'ennyimba zonna zogenda okuddamu okuta zimpeereze nga tukole ki definitely nazikwata yali boyiwo boyi wange gwendabye because he supported me nenzimuwa zonna nze mbiddamu bino sayirowooza nga ku sente ziva ku simanyas odisimas nze nalifa ku kimundi wakapinga ebyo sibimanyi mbu simanyas kwagala kuyitawo nkwata ennyimba zonna nzimuwa tuddamu tukola Oluyimba baluyita Mbaki erinnya lyange erinnya Mbaki nga sisobola kweyita yebwe ndya nenzikutamba tawanidde ki nga ne kumaca bukyennuma muyita Amujadi yalina okukola ekintu kyekimu kye yakola kwa mazaalidde Amujadi Oluyimba alwagala nnyo bwalwagala tulute ekiro nga tukoze ka studio session nkateekayo ku no before nga sinakateekayo yangamba kansoke distributing Oluyimba he distributed the song ne wayitawo kenaku nga 4 nga mugambo waaye mbadde njagala ku nsobi eri gye nakola luli njagala this time round nze mba nsoko distributing ati nze mba nsoko teekayo sound nga muba mu release kali akamwe mutuze butuza mki mu sound yange nga ngamba okay kati nje kugamba kati ngenda okulaba wiki ewera ngandusa kingamba kinkola ki kati engeri gye lwali lw'amaanyi nalutekako ku status yange abaana tene balubbayo ngenda okwekanga ku TikTok nga nkola ki nina wendulaba ne ngamba bano bagenda kunkozesa ensobi yemu nziramu okubira Amujadi mugamba Amujadi Oluyimba bagenda dunsooka angamba kale luteekeyo nteekayo ka sound ako ekireeto kyennyininyini akantu nga tekaweza emitwalo 2 nengamba omanyi ndi musajja musamize nengamba bajajja mwebale bikola empe nedda omuntu yeneno empewo mbagaba bajajja mukoleki Amujadi akiraba kubanga nze all I wanted from him yali challenge egenda okuboostinga Oluyimba olwo balulabe ngenda olaba nfunye emitwalo 2 nga ne bannamuyomba tebanakola ki tebanagikola nga ku YouTube ntaddeyo ku YouTube one day Oluyimba lwali mu 15,000 eza views kyali tekitera kubaawo ku channel yange nenkubira Amujadi ne mulemerako ne mugamba Amujadi kati wakati awo nga nkubye Mbaki nenfuna show ye Abu Dhabi video zoga temulowoozaako video nali nzirowoozaako nenga omanyi omuntu ebiseera yatalina management nga kigenda kuba kizibu kati bwe bampite Abu Dhabi ngamba Amujadi cause by then ye balinga bolaba nga be balina okuvuga ekintu kyange oba okitegeera so nkubira Amujadi mugamba nfunye show ye Abu Dhabi banjagale Abu Dhabi no nasoka kubira edidi ngamba nedda toyina genda Abu Dhabi nga siriiko yayino genderako kati nga nziramu njogera n'abantu alambagamba producer wange ngatukoleddengongo angamba banile ekituufu kiri nti kituufu yadde eno bakwagala n'amaanyi goyina teganatuuka kutusobozesa kusasulira abantu 2 nemugamba tukoze bwe nziramu nenkimunyonyola edidi yaŋŋamba wemba ffe tukoledde endongo banide tosituka n'ogende Abu Dhabi kati nze nga muntu omusajja watu atalinyanga ku nnyonyi ntuula nkubira Amujadi kuba Amujadi baatuka time nga be bamu ne EDD kubeera twabikolanga ne tukole
Amujadi nkimunyonyola Amujadi anyinyonyola nkitegeera da tewali papye kulinnya nnyonyi wali badde abantu abosooka n'otekawo demand boni bako kale ko mungamba nka Amujadi simanyirwe ngenda kufa nyinza ofencha manyiddiwe ndirinnya ku nnyonyi okitegeera Amujadi nangamba kale it is fine bwaba nenninye nnyonyi nengenda kati before nga sinalinya nnyonyi wali wabulayo ndowooza ennaku nga nnya oluyimba olwo ki ne baluwandikako ku Google olwo Edidi omulese mutima ki Edidi saddamu mmunyega nasooka ne mwesonyiwa oba mumanyi Edidi ye muntu bambi anyiiga n'asonyiwa gwe n'olinnya kati awo wakati mu kulinnya oluyimba ninda oluyimba Amujadi bakole mbaki tebalumala nkubira kwa Amujadi angamba tulina omwana omulwadde kale bambi nenkiwulira nti ki nengenda olaba nga tekibangawo kuba at first Amujadi oluyimba lw'amazaalidde nga tebannata challenge eri eya amazaalidde Amujadi yasooka ye kennyini n'atuula mu sawundi eyo ng'omuntu n'agyekolera naye ku luno Amujadi talina kyeyakola nengenda olaba oluyimba lulina challenge omutwalo gumu mu weeks 2 nengamba ye nfa kine Amujadi kansooke nkole ki nsirike Amujadi addamu okunkubira essimu aŋŋamba kakati njagala tuverifying YouTube account yo kati jukira nze YouTube already nali ebintu ebisinga mbyekolera nga omanyi oyegezibwaza kati yete yakimanya kati ngalabye oluyimba lwali lugenze mu mitwalo 3 just 2 weeks nangamba kati mpereza YouTube account yo verifying kati mutima ngamba music yenyini ali distributed by Amujadi Arts simuyinako bwana nyini kwatene YouTube eno jembade yange jenninako mbina muno omusimu nati awogamba YouTube yange jenninako kati nze YouTube ebiseera ebyo yali akatandika monetizinga nze nga sina nnyo kinjagala nti njagala nnyo sente za YouTube obula nga njagala kusecuringa like music wange mube nga mulina ngendo laba ne YouTube kati YouTube yo saagimuwa napimamu nenjisigaza Amujadi teyaddamu kunnyega okumala omwezi mulamba kati omwezi guba guggwako addamu oba ngeza mukubira mugana Amujadi nabakola kiki baganda ba angamba mwana watula oba ki kati addamu akikonako netuka nokusa kugamba YouTube tugiverifying nogana wakonera ku nsonga eri nze ngategeera nogana YouTube fe tuyina abantu bangi betukozeeko nabo bagundi kale nze maaso ga kamera muno nsaba mukama bwemba nina ekikyamu kye nali nkoze Bannamuyomba oba Edidi ndoza mukama talina kundwisa endongo yange yali badde ekoma bukomi awo naye ekyo kyampa ekyokuyiga nemmanya nti olaba bannange bano abanjagadde wane natuka time nasiri wallahi amazima ga Katonda mu ggulu simanyi kikyenyinza kulayira siina kye nali nkoze Namuyomba siina kye nali nkoze Edidi bwakera kumacha ne basirika omulundi gumu era wekibaayo nga nakiba nga nakye nali nkoze nze maaso ga kamera nga naba nfukamidde maaso ng'ensi yonna endaba nja kufukamirira Amujadi mugambe bansonyi wekibaayo nzayogera nze banire naye bakera naguno gwaka tebaddanga mukunyeka kati gwetya bakola ekivvulu kye balina ku Labonita eky'Abannamuyomba nenkola drop nali nganyo gikola newe bambulira ne banga Bannamuyomba bano bakuja nenkola drop nenjiwereza Edidi nenjiwereza ne Amujadi drop yo sajira bakoyo nga bagipostinze watu yakoma ku WhatsApp awo ku WhatsApp we byakoma naguno gwaka naye recently nalabye n'abaana Bannamuyomba baserudigo basisem bavuddeyo naye nga nabo boogera ku kintu kyekiriwa kyekimu sagala kwekubira nnyo side naye amazima gali nti sirina kye nakola Bannamuyomba bwacha kumacha ne banchawo omulundi gumu so simanyi oba butamuwa YouTube yange kugiverifyinga kyekyavaako obuzibu oba kugenda bweru kuba nze natuuka ebweru neŋŋamba oba Amujadi yayombedde mention kuba inawe yaŋŋambira totuwogerako biki nensirisa ebyuma nga ndi ku show Abu Dhabi neŋŋamba banaye njagala okuwa abantu bano ekitiibwa Amujadi ne Edidi mwebale nnyo ne mbaweereza akavidiyo ne bakabuluti nga tebanyiga koti oba kyakali kati bwenkomawo nalindo omuntu angamba kale kulika kuba kuseereza nali ngenza okukola nali ngenze nga nzizwa amazima gali nti Edidi ye kimuyombya sente ye Edidi tayira tabu naye ye kyamuyombyanga mwana ogenda n'okuba sho totuwayo sente naye weewuunya ebiseera ebyo nga nesho nkuba za bwereere ebiseera ebyo nga nteekamu sente zange mafuta ne mbagaba naye sinabaku sho gye nasooka okufuna mu bulamu bwange ya bookinga sente
yali ye Abu Dhabi okutandika okugulawo nti kati nfunaki Nfuna sente nga ne sente. Eddie tosobola kimugamba kati saa zino mwogera n'abakulu abo ababiri ate twogera ye Eddie nkimanyi tusobola okuddamu bakyanyiize banyiiga emyaka 2 emabega era tetujja busungu bwana bakyo bakumbaaki tebaddangamu kunnyega Eddie yakuba ennyimba mmekaawo nga tannanyiiga Eddie yankubira ennyimba 3 waliwo oluyimba baluyita malayika that was before amazaalidde nakuba amazaalidde nembaaki ya kati zezo ennyimba ze yakuba kati oli wawad kati obudde buno bawa yankoledde nze ati siina olaba nze nkuba buli style buli producer mutwala nti wa makulu nsobola okukolera wa Felix Pro nkoze ne Bolt Lion producer nkoze ne Keisa ku mapesa nkoze ne Eddie nkoze ne Di Mario Atini nkoze ne musajja wange bawa wakabi and I'm still working with ba producer abalala amazaalidde nga tannajja awo waliwo okyawo awo waliwo oluyimba baluyitanga malayika boba malayika kusaba oŋŋambire kitaawo ndiredde okulokoka lwe lulimu kali akantu ke baali baagala ennyo tiweguba musango okwagala malayika tiddemu bagenda kunvunaana kuwalana okulungiwa ne bitasaana n'oleka abasajja mu kulwana kwagala byaddala bali bakwagalako kimu katonda omulunyalwanda zindayire ewaffe kiva okuyenda kati naye kyendabye ensonga z'omukwano zino masanze gakuyitamu nnyo asiri amasanyalaze nno munnaye tubiyimbako naye nga tetubiri kati gondaba ntunula laavu kontunula yage abayaye fe tuyimba omanyi omuyimbi ayimba ekintu nga kikwata ku oyo omanyi omuyimbi yenayinayo yayimba ekyo okimanyi ba Michael Jackson bayimbanga ennyimba omuntu n'akaaba naye nga luyimba heal the world we are the world ng'ayimba oluyimba nolaba abantu ng'oli akaaba naye ng'omuntu akiyimba talina maziga takaabye okitegere so kati fe tuyimba ekintu nga kirina kukwata ku oyo oba oli awo negwe kikwatako kyovola nti ennyimba nina nnyingi tuweyaka x nga nyimbira x nedda kati ati ogenda boyimba gwe naye ng'olina abalala boyimbira nga 100 nati kati kiriwo ekiti ba x bano abantu batamiza ba x abaliwa abayimbi bano abazze bayimbayimba ku ba x x tafuuka mulabewo nze nina x wange olumu ndyayo nekyemisana x olina okubanga akulaba nti wafuuka wakabi sisobola kuba x mpoza ani yakuba x wantama nina mukwano gwange Jowiranda alina oluyimba oba x twafuna sente ezo ennyimba ze mulina okuyimba x twafuna sente naye bya x wantama mbu x biki no si kirungi kale kubanga entamumu wali ofumbya bwekiri so tulina okweyisanga abantu abategeera oba tugendeko ku January ebigambo engeri gyewabisensekamu otuula otya n'ogamba naye kakati nze ekizibu kye nnina ntegeera nnyo nnyo era abayimbi balabye kubanga emabegako awo mbadde ndi mukulwanagana na bizibuzibu byantuusibwako kyova nali nasirikamukko waliwo ebizibuzibu byantuukako nga omanyi ebyendongo naye nembivunuka kati nze ntegeera nnyo ngenda okuyimba ekintu mba mmanyi nti kino kyennyimba kiriko omulamwa no si kiriko omulamwa wabula kirina kyekitegeeza either mu future kale wano wetuli gye twava oba gye tulidda so oluyimba ngenda kwagala January kikwata ku muntu yenna kuggwe oli nze Light Star Street Life Music nti ngenda kwagala January ntandika okwagala January Ana wani ayinza okuganda ng'omugambye ebigambo ebyo. Mu January ng'omuga February ongenda bayi mulalamu. Oyoyo ya so ebiseera ebisinga kye nakugamba nti kati singa oluyimba olwo mbandu yimbye buyimbi nga ndi serious terujja kunyumira. Oba kitegeera nti kati eyo type ya music yaggwawo abantu abali serious abo babasudde ennyimba ezo kale ezabuliranga naye nga ziri serious zakola ki so tuyisa ebigambo ebitegeera mu music ngate agenda kunyumira kye tuyita edutaining so kati edutaining kwe kuyimba ekintu nga ofunamu ekyokuyiga nga tenayo kenyini onyumirwa olimo ono olufunyemu no nze nyimba zange okufunamu muki mu okubeera nti
concerts biki concert yo oyinza okuba tonnatuusa gwe nga gwe oba nga si lw'oyagala naye noga oluyimba ndufunyemu kino nekino nekino luyimba ndufunyemu nnyo omanyi abalabe bennina nduyina musya nakafuna abalabe nga 8 omanyi lwali lwabwe mpala n'ogimanyi no omanyi kankubulye bw'okolanga ekintu n'otafunayo achievement mu bulamu ng'ey'omuduuyi toba tolina kyokoze omanyi nti empalana oba ofunye like kyabugagga kufunayo akuwalana era nze bwe nfuna mpalana nzira mu mmotoka yange omunempaliko ggulu neŋŋamba laitisi tondabye olaba embwa bwe nzirumye omutwe so kati nina abanyiiga nga 10 kyakabi kingattako obuzibu bubeerawo buti waliwo abaami abamu abalowooza nti nno ffe tukoma oba oyina kukoma wano omuntu oyo nga yakubalira nakupimira n'agamba nti kati kikiyayi kirina kukoma kwebyo byabadde azeza amazaali kati nga bo balina ennyimba zaabwe ze bayimba ezo ez'okukabailavu mukwano kati ffe ngebyate tetukola ki kati n'osunakoko katono tusaidiyo eyo nojja n'okubayo oluyimba lwa laavu okitege ngenda kwagala jjano kyene kigamba bane tufudde oguyaye nene ogusobolayo walwalaavu naye luyayayaye sitole lwalaavu ate lunyuma nogaa nayo oguyaye guno bane gwavaawo tuwadde tumanyi guli omanyi nina akatuke nakolakawo ne ba Viper ranking waliwo BANELOINZ senkulumando kali ako ka freestyle twakakuba ne banire Viper ranking makade abanite era twali basatu kati eyo bwenvayo abalenzi bonna baali bagamba oyo dansal biki kati bwe nakubyeko ku rege ndi mubogeza bigambo kati kankusese oluyimba olujja ate lwa tabbu nnyo n'okusinga luli ate lwengenda okuzza ku lujja bwe ntyo bwe nzija nkola ebyange nti kati luno oluyimba olujja lwengenda okuzzaako lwa tabbu nnyo kyokka ate luli eri lwenja okuzza anti kati awo binsobera kubanza ennyimba zibeera omwo ne ŋŋamba oba tuzzeeko luliwa naye nga buli luyimba kyemmanyi bwe mbanduko newe mba nkuyimbira mu buyimbizi nga toluwulirangako osobola owulira nti kino ekiyaye kiyina ennyimba gyekikola ki ebiseera ebisinga amannya ge twetuuma tusinziira mu makubo ge tutambuliramu naki g'otuula otya n'ogamba amannya ge kangejjeko nsalewo neetuume lino Banire Uganda twali ku ssomero balita Banka Hills College ng'abaana batuuma abaana amannya nga bw'otuuka ku ssomero abaana bakuniki n'eminga oba nfuna kati nze nali mulwanyi jjukira nakulira wano zana nkiddamu nnyo lwaki njogera nnyo ku ky'obulwanyi nti kyekintu ekisinza okundeetera ebizibu mu nsi muno era n'okubyesonyiwa kati ku ssomero eyo nva zana tudde ndejja eyo bo bandaba kuba nali mumpi bandabanga kumbe ndi Dogo City kati bampita erinnya Mbunze Kawadwa olw'obumpi bwange kati Kawadwa oba yaani kati nakuba kyali ku ssomero awo close nakka ne mugaa gwenze nja kuwunyirira nze ndi pupu ne mugaa nze bampita Banire pupu gali amooke jajjawuzi Banire kyejjiraawo ne muganze mwe mulaba ngenda bawunyira era in fact ne munyimba zange mpira I once one day told you that njabba kuba engoma eziwunya era intro zange zirula enewunya bika okitegedde kakati ne mbagamba mwenze bapita Banire pupu njabba wunya ndigali amooke ne mbagamba okuva n'olwalero yenze Banire pupu Banire pupu ne bwe sikiza mu Luganda abantu bakitegedde kakati abaana abo kyabakakatako okusaka ennyo nga baagala baddire erinnya Banire pupu balinteekeko olw'ensonga nti lyalingako kapu kati nga teryajja kumpita Kawadwa buli kati nga ate kibakubye embooko ku ssomero okusanga ng'oyogera nti Banire pupu kapupu ate kakati no kati baatuka ate ne balinzijjako nga tebakyasobola kumpita pupu maaso g'abasomesa era nga bampita Banire kati kya pupu kyo baakijjako era Uganda jetya erya Uganda ndi muna Uganda kati Banire liba lina okubaako omutaba nalinnya limu Banire Uganda Banire pupu kapupu ate ne bakakujjako neteekako Uganda olw'ensonga nti buli muntu aba n'amannya abiri yes man birowoozo bino bijja bitya no just ngawe nagambye nti ntegeera nnyo kubanza nkola ebintu bingi nnyo ntegeera nnyo ndi producer nkuba ennanga nkola ebintu bingi nnyo kati ekizibu ekigenda okugira bantu mu music industry nti ntegeera nnyo osobola okwetulira mu byuma ne weekubira ebyuma mbyekubiranga naawe nnyo tata wange Gambia yali producer kati ebintu ebyo passion eyo yava buto kati
nina gundi yange nina logic computer mbyekolera ebisinga ya ku motoka ndabyeko logo ya Magic Town ene esaba bafana naye alimba kati akatu kake kafuka kake sebo bafana akatu kafuka kako kala akengalo abantu zinange bala batekako sticker be bakansanza big up on yourself General Ziza bafana oyo master era naliyo kawo akosika Magic Town simanyiwe kaba ka Magic Town ngenda gendawo wabafana ambulire oba yakawandisa bwe kaba kake njaka jja ku motoka obo kubeerako nako nga nfunye olukusa okuva gyali ne just bakatekako butesi nga omanye emmotoka ine ennyuma ewabwatuka Subaru engeri Subaru gyeba n'ennyuma ewabwatuka bagiteekateekako ebintuntu kwegamba ebyokutonaatona okutiisatiisa nti ekijja si muntu. Yes, abayimbi bangi bajja ne bagamba nalabira ku gundi go walabira kwani yaga boy nange nkisobola okulaba nitandika okuyimba wano Uganda nze nagamba okuyimba kuno tekula okuyimba kibe nze kugambye kuva buto nzija nyimba ekintu kyokwagala okuyimba kati sijja kulimba simanyi nnyo muntu kuba buli muyimbi aliwo muwe ekitiibwa era nsanyusa nze buli muyimbi aliwo mulabiddeko oba mulabirako so omuntu omutufu gwenyinza okugamba nti nalabira ku gundi yoyo gwenyinza okugamba nti ayimba nga gundi gompulira nnyimba ngani nga ggwe basi kakitegeeza okuyimba kukubeeramu muli munda oli muntu wabeera muki munda kati oyo ayagala okujja okuyimba nga gundi be bosanga nga ayimba nga gundi ne bayimba style yemu kyovolaba oyo ayimba nga gundi ku gundi ne gundi kuvaako omu nalekerawo gundi ero gyobegendereza abo ababiri challenges ze wali ofunye mukuyimba tuli mu ndongo kati wano mukuyimba challenges sinafuna omanyi nagamba nti challenges zitera nnyo okujjira omuntu atamanyi kiki kyali kati nze ndi muyimbi endongo yange bateekako pressure nti okugeza ngenda kwagala January nakola ka freestyle bawa ne rumunyumira nalaba nga lugira bawa nampita nalukolera obwerere bawa akolera miliyoni ngeye muno okwambuka waggulu bwamala odukolera obwerere owa video gyali eyo nagamba nekino kimba kyatuse mu banire njagala ojje nkuwe ki video mba ndi awo SB4 nampita nga banire so kujja nitukola ku interview wano owulira kye kugamba nti talent yeyogera kati esimu ya SB4 bevuddeko maliriza nammwe ne mukola ki netuyikulisamu ati mwakubi kakati nga temunnabaku tetunatuuka waneeno ne wabawo omulala akola ki akuba kitegeeza nti bw'ofulumya ekintu ekirungi ebiseera ebisinga kyo kyennyini kyekola ki kyetambuza so music wange bambi abadde yeepushinga yekka mpewoze wammwe namukolera bwerere kesamu ezomanya mpewoze wammwe kesamu yalukolera buki bwerere erinnya lyange erinyamba ki nga sisobola kweyita bwere ebyo byonna byendi mukwogerako ne ku video mpita ku video ino okubeerawo era mbadde njagala nnyo banengendo balaga ekyana kiwala kiriki kyengenda okwagala January kiwasuusuuta amabina galige ate kati kankosese gwe kiri ekiwala njagala kimanyiize kuba njagala simanyi kale saga nnyo okwogera bigenda bba ku video naye nze ngenda bagamba ngenda kuba mba updatinga kuba kiri ekiwala ngenda kiteekako security sagala bannanga akikwatako wawaja okujja kikuba akamba olutalo lugenda okubeerawo ekyo kye bayita kiro ekyo emoka nga iri bakagikuba ebbuloka togiraba webbali awo olowooza natomera bakyetunuuliza kiri mu mmotoka muli bakyetunuuliza olutalo kiro ekyo kyennyini kyenjogerako kyengenda okwagala January yagamba buloka ga ntalo eyo entalo zolaba baali bajasize endabirwamu katirungi mwayombamu awo tenemuddamu kati ati nakatandika omwagala January baagala munzibako kyokanga ebirogo tebinatuuka kati awo ngenda okukuba eŋŋuumi mmwe ngenda kukuba eŋŋuumi muganda wange gwe tomanyi waliwo omuntu yena gwali otwalidde music wo naga oyimba biki bino nze sitwala music wange wantu banvume nyiige yani atondowa nze awulo oli oba kunoonyako ntondo nze tebambuulirira mbuwano oyimbye bwoti nze music wange muyimba abamwagala ne bamuwulira abatamwagala ne bakola ki kuba siwemula mu music wange siina muyimbi gwe njagala kusinga siina muyimbi ansinga gwe njagala ansinge kubanga nze siina muyimbi gwe neegomba wano neegomba nze kennyini nnyini so tewaliwo muyimbi
yali ankozeeko fujjo kuleka waliwo akayimbi awo naye sijja kwogera linnya kuba nakogeddeko ku SB4 kakola kyati kazoleyaana kabonga nti nagambye ebitulwanya mu ggeto olowooza biba by'amaanyi mbongeko gaye kati n'omubongako nakubongesako obugalo bubiri ekyo kisobola otulwanya paka nkya lidako omuyimbi olese ttaano nakubongako bwatya nti oli upcoming sebo namubongako olwokuba wakabiina ngambayo kati yempalana nno fe abayaye ebituweewalanya si byamaanyi kati yempalana ate yegenda kukula paka kati era we batatutaase butaase oba omuwa ataali etondera munne buli wetwesanga tugenda kubanga mumpalana n'omuyimbi oyo w'amaanyi lwakuba yayimba ennyimba zaawo yayimba so abiyimba naye yazole nenziramu ne mmusanga ate era mu kifo ekirala era nazoleya ssebombu wakabinyo kati byebyo ebintu byetubeera nabyo omanye ekintu kyokoze omwana omuto kati upcoming abanga olaba omwana omuto nti omwana omuto ekintu kyomukozi asobola obutakola ki obutakyerabira so kati tekijja kumva mu bwongo nti mbayimbi bonna otubadde wano nekyeyo olina gwotabukidde n'ogaa mwana kawoba oyo byakola akyuseemu nze saagala nnyo okwogera muntu linnya nange soogedde linnya nati abantu abamu naddala bano abatambuza endongo oba abatubeererawo mu ndongo bakola ebintu ebyokwagala okunafuya kati nze olaba oluyimba ngenda kwagala January ntabuke nnyawo mu February tewali TikTok atanakola ki kati waliwo ba TikTok abemmanyi nga ye yagugubya omutwe agamba oba lunyuma nezijja dutulamu zijja dutulwa wali we bali mbalaba kati ng'oyo ye tagaanye wabula ng'awulira agenda kubaaswadde nnyo kubanga banire yamulaga embeera embi mu kusooka ate atule mu kyale kati olwo neeruba lumwesiba kkugulu kati waliwo ne bali nga yamanyi wakabi nga ne mu ssimu aluyina lumunyume naye nga yagamba okukwata eddakiika emu bweti ntule mu sawundi ono omwana njabba muwadde platform nga yagaana so yembeera gye tutambuliramu wane e Uganda tekikunyigangako ekyo nze tekinyiga olw'ensonga nti nze buli kaseera mba njiya nze sibeera ku luyimba lumu nze oluyimba ngenda kwagala January terundi mu birowoozo mu nnyimba ze ngenda okuta so nali sirina wadduta oyo light stera yannemerako nnyo ng'alaba challenge ziweze omutwalo gumu nanga banire oluyimba luko nate nebbawa bwe yankubira ne ngamba kale kangene nkole naye nze okumanya mugagga avunza oluyimba nali ngenda okutalulala nnyo tululinde era kati wano just njagala January onaggweko olwombeesonyiwe olwonto olulala kubanga nze nnyimba nina nnyingi nnyo ya so nze siyimiriddewo ku luyimba lumu obuzibu bwe nnina nammwe mubeera ne bannammwe bwe mutambula nabo nga wootambudde ne banira oli n'okikuba nomwana ogawa gwe tolina kyoŋŋamba n'omugoba n'oyingizawo ku lw'endala naye nga wo munno gw'obadde naye akakomando mukola babiri buli kimu mukola babiri n'osalawo n'omusuula ogenda ne rigimu empya kati abo be bayita abanaku ya omuntu akola ekyo gwe bayita omunaku omanyi omunaku ku nsi ya Katonda kuno bw'afuna ekirungi tomanyi muntu yeepankanga omunaku bagamba omwavu yasinga obba n'amagezi naye bwe gasuuka luba lugezigezi kati omuntu bw'aba yakulira mu mbeera embi bw'atuukako mu mbeera ennungi era kankubulire buno obuwala bwolaba mbuze sirya bicankyalo obwemakerere obuba bwali bunaku naye balabawala bakula balya chips chicken biki oyo omwana omutwala mu ghetto n'alya ebijanjalo n'akakomando okitegera so kati abatuuka n'afuuka n'avimba yo ye yakalaba kati nze banire tetuli bakabi nnyo naye Subaru eri gye nnina mpya tewaliwo bayimbi bamaze myaka 10 mudongo nga tagirina iri UBB mpya nagigula mpya togiraba taata tewaliwo bayimbi bamaze myaka 10 mu ndongo nga talinnyangako yadde Kenya kitegeeza ki kitegeeza nti kati nze ebyo wemba nakiraba ate tekinfuula wanjawulo kubanga ne ku mulala kisoboka kati wemba mbadde ne musajja wange oyo nga tuli mu mbeera embi bwe malofu kubeera olede tuyina nalibadde ngamba wembeera mu motoka yange nenzigala wendabirwamu olw'okuba oli tagiina taba kyali wange kange ne pakinga emakindye mu bali bakyali bange abalina amamotoka naye era nsigala ndi eno ewaka gye nakola ki kubanga eri tebagenda kunjagala eri bagenda kunjagalako kyenkola ki kyennina naye kati ono light yagenda kunjagala n'obwavu bwange bwonna so ekyokukyuka nti nafuna kino ekyo tekisobola kunkyusa wetubadde tutandika oyogeddeko nga natera okkuta wetubadde tutandika oyogeddeko ku linnya Geoffrey Lutaaya n'oyogerako abantu ki ekibalemye mmwe okoppa abo okubakoppa muki empisa ne music
mumuyimba luyimba lumalako myezi egi nekivaawo kakati obudde bw'olwaleero mbulyayo oluyimba lwange lumu lwosobola owuliriza omwezi ne lukutama wama oyinawo kameramani wo aba taluyina njagalayo oluyimba lumu kale nga bwe banaalukuba omwaka ogujja oluyimba watya lwennyimba lwadda naye nduyimbyemu wano toluwulirangako naye owuli oyagala nduyimbe ndukoleki ndumaleyo oba oyo awuliriza ayagala awulire lwaggwayo lutya ngenda kwagala January oluyimba olwo naluta kati njagala ombuulire omwaka ogujja lujja kuba lukyanyuma oba lujja kuba luweddeko obadde okimanyi nti buli January etuuka waliyo agenda okugamba munne ngenda kwagala January so kakati ekizibu ekyalingawo Bajofre Lutaaya si be bayimbanga ennyimba z'ogamba nti nno zalingamu okwegamba obusungu oba ebigambo ebitono. Bajofre Lutaaya tebayimbanga bigambo bingi naye music that time yali akyayina like ekitiibwa kye kati njagala okere ku makyo nnyimbira oluyimba kale amazima omuwala gwe nalotanga yeggwe oluntere ku TikTok okomewo zolina kuliko mmeka njagala nyimba bbiri ng'ozitadde ku enkudi oluteekeyo okomewo nnonezereyo oluyimba kale walayo limisi oluntereyo zino ennyimba zaali educative ennyimba z'Abajofre Lutaaya nga nnungi naye mu kaseera k'ensi okubanga buli muntu obwongo bwali bukkakkamu oba nfuna nti kati tulina abaana wano bali omwana omuto TV ze balaba n'ebintu bye balaba okitegera nze nayogerako ekigambo ekyankubye emiggo katono banzite naye nga kakati by'ebigambo abaana bye basiiba batuvuma naye nga kigambo kitono nnyo kisinza kuyisaana ku mpewo naye nga abato okwevuma ekyo kyankubye emiggo katono naye wano omwana kimu bibiri kyavuma munne n'oli omwana ne maama n'agamba kigobe ewaawo ng'era maama alaga omwana akoze bulungi okola ki so abo bo buli kintu kijja ne time yakyo ensi egenda ekyuka kyova olaba nti kati waliwo ennyimba empya eza Uncle Jofre Lutaaya naye ate kuguno omulembe toziwulira nnyo tuwulira ziri enkadde enempya gye ziri bazirina okitegeera naye kati togenda kuwulira olwo ogenda naye nga ate nabo balina abantu babe batuuza nti bwakuba Serena bwakuba Africana abantu abagenda okutulayo togenda sangayo bano balayiti abazze n'amayirungi gaabwe ogenda bbeera eri abasajja ab'embuto ab'ebitiibwa so ndowooza buli muntu alina level wakolaki wakomaya gurupu zino lwaki mutambula nnyo n'eggaali ate ng'eggaali ezimu ziba z'ababbi tezibagattako abatambula n'amagaali banafu abo be bayita abanafu omanyi teri kitiisanga munafu omunafu atiisa wakati olowooza kati kankusese abayaaya 2 kubeerako abakubagana aba kubanze ndi mukubaganyi muganda wange n'okuba ono kikulosi right no stepping n'okuba oli kyapakati 2 ne bakka ku ttaka oyinza okundabira emisinde kati omuntu atambula n'aba bebo kati first of all atambula n'amagaali oyo ekisooka aba munafu ekyokubiri aba n'empalana nga y'amaanyi abeera naye basuubira omukuba kati nze ntambula n'omwana wange omuwulira itisita oluusi ku so ntambula n'abaana 4 naye bambitogeza era nze kyemmanyi tosobola kunsa toyina gwe wali ompulidde nga njogerako nti tuyombe oba ki naye muganda wange tusobola okukubagana n'ogamba buno obukolwa owali olabe ku bukolwa tubazza naawo ku nnyawo waliwo abaana balatiibu bamanisulu kati fe abantu weewuunyanga nnyo omuntu atambula n'abantu 4 ku shooye oba 3 in fact ntambula n'3 naye ne tutuuka awantu ne muwaayo flash ne budde wali ne muzinga emikono bali ne bajja ne bakyali baabwe nga kinaana abawunya enkwawa ne babayitako muveemu kino naye kati ng'oyo omulaba osobola omukuba eŋŋumi awantu awa n'asesemammira kuba bajja bali amayirungi ajja ali amayirungi botola wasiyo tabulira ku magaali ajja ali amayirungi kati omukuba emmemme oyo dogo n'addaagwa eri n'afa kati ovalaba ebintu ebimu tubivaamu nti bondaba n'abantu abanjogera looza ndi mubbi kati nze ninamu sente zange ninamu n'essimu yange ey'ebbeeyi iPhone 14 Pro jangu ogibbe nga ndi ne right oli kiri kisolo era oba ogenda kututta sigwakugwa
guba tegujja kuggwa kati saagala kwogera ku muntu kuba sina gwe mpalana kati ogenda kunnoonya onkubire ki era nkuwa ebigambo byange bino ng'ebisemba bw'owulirangayo omuyimbi anaavaayo n'akola ensobi najja kuba n'ataakinga Banire Banire talina muntu gwanoonya talina muntu gwawolana sirina gwe siwa respect in fact siberana mu bayimbi kyovola tonsanga namakinge tonsanga sangayo tosobola kundabayo mbeereyo mu kisaŋŋaanya eyo waliyo baddogo baba abaana basiiba njala eba ebaluma kati gwe muganda wange mutudde erimbu tuyina eggaali nga mwalidde n'ekyemisana tuyingireyo ddi tubalage ate okuyingirewa mu kisaŋŋaanya kati nayo programu njagala tugikole kati otuuse wenjagala njagala nnyo mbalageko ku gete ezaddala abayaaya abaddala abasirise abatatunula na mu kamera babeera wanga kamera we mutunulamu akola bwa naye nga dogo mubi gwe kibanda omwakabi mulina amagaali muzete ndi gaali yekawempe ndi gaali yebwayise nve bufe tuva jjinja oli mu kamera bw'oli gaali weewaako obujulizi oli mu kamera muze ndi gaali fe tuli gaali fe tukubya abantu ng'ate weewaako obujulizi mu kamera bali abaana wojjirayo kamera waakolera bwasi naye babi akubeemu fe ebyokulwana twabyesonyiwa kyova tetulina abayimbi be twagala kutulumba naye akutankuule omuyimbi yenna aneetantala okunnumba nze bampita Banire nvaawo zana kunnya wewavudde bayanga mulo wewavudde bamanisuulu bawiriba wewavudde ba Light Star wewavudde ba Latibu wewavudde ba Joshua Heve bakoki ba anko wali ba boys ezana tukuba obuzangawo byaddala obuzangawo dokita yajja kubulirawo ajja kubulirawo ezana wabeera watya dokita ajja kubulirawo in fact omuyimbi yenna mubuze ezanawo abaana baawo babeera batya so okwo kulabula Banire talina muyimbi gwayawalana talina muyimbi gwayagala kulwana naye togeza okulumba Banire kubanga osobola omukuba n'omusinga that moment naye olaba omusajja omukulu omuyimbi omukulu alina n'erinnya basobola omulaba mu buvuyo wakabi kati ate olwo Banire atanakola nnyo linnya ati alwanirira kitiibwa omusajja agenda kukukubaako so nze ndowooza twekuba endongo lwe lutalo lwe tulina okulwanisa ebigambo wenkukuba ki ngenda kukwagala January nkuba yawuki ngenda kukuwala na February babobi bye batusinga akyuseemu babobi bye batusinga nga goloza ki babobi b'amaanyi gwe walabako olutalo lwa Bebekulu ne Bobby physically ndongo naye ng'omanyera kye baakolanga ngera bongera mu nsawo katutumire ku Mr. n'oli naye n'ayimba boggolako okitegedde kati ne musigala nga kitambuza music ng'abantu eri badownloadinga music bane ono yakubye boggolako ono yakubye kataala ne musigala ng'era kicontributinze kinene ku music waki we Uganda kati ne bamaliriza mu ntalo zaabwe zennyini eza music ne bateekawo bato ne mumaliriza ng'era mwenna mugenze era kuyingira bato ate era nga mukoze eki musasudde okusinga okwekuba ebikonde ate okusinga okwekuba ebikonde muteekewo bato eba bikonde bya lingi mutegeke ebikonde bya lingi zivuge Banire tusiibule mbagala nnyo bampita Banire Uganda okuva mu street life music Kagawanda ani president yenze kennyini president vice ye Light Star Mr. Seba omayabayaye tukola fessebo tukologa gundi gavumenti yaffe nina ebyo bimenke byange tekimanyi na kuwandiika kyekisekuritale bibeera eyo byakubwa kati jangu mu gavumenti yaffe mboze tuzolea gye bali ayo abayaye asiiba enjala emuluma esekuritale kati ogenda sanga sekuritale omukambwe so tubagala nnyo bannange akayimba akapya bakayita ngenda kwagala Banire Uganda anetaze osobola okebera ku WhatsApp number ya 0754 77 87978 oba 0754 778978 TikTok Banire Uganda buli wamu awasigadde wonaona Banire Uganda YouTube buli wamu Facebook buli kimu Instagram buli wamu onaona gwe Banire Uganda oliwandika BARNERY omanya erinnya Banire libatawaanya abamu bawandika tiimu ya mupiira newe kigaana oteekako Banire Kagawandagaza yes man nenga neyanza nnyo okukyazaako wano kyoba olina omanya eya ghetto
tugukole abantu tubalage yesebo mbu waliyo geto ezaddala geto ng'omwana ali eyo geto togenda musanga nga asowola kasimu naye just yakiringa geto nze nkimanyi bagiwulireyo geto gye bayita kisaŋŋaanya eri mu kikajjaawa gye bagiwulira olaba nze nagamba omutiitiizi olutalo yakolaki yalunyumya ng'omulwanyi yafudde egaali zize zerumbalumba naye zerumbireyo waabwe nowulira eyegindi ng'erumbye eyegindi naye nina egaali wali owuliddeko egaali erumba eyo mu kisaŋŋaanya eyo mbwe egaali negenda ezzana nga yavaawa nze eyo gye njagala ndabeko mbwe egaali nejjaawo mbayanga mulaawo simanye egaali evudde eri mu balina ekibuli nejjaawo ezzana mbwe ezze kyova olaba nze nagamba ndi mutiitiizi siri mulamu gololayo aba afudde omulwanyi nze ngambagamba amalaalo gaali gaggolola nze nga nnyina ayina so tubaagala nnyo baganda baffe bwe bali kutwagala mubeere bulungi